bantu bagamba guno musambwa gwasenga kuno bwe kyaya ke kitangala kyayina sosi mwe kivanga gundi ya tocho ba ng'okiraba kitangala enzikiza nagiraba nenoonya oluggi ne lubula n'amadinisa kati waliwo neyampa ku magezi mbusima tukole essabo ebbanja lye tulina lirimu lyokka lyakwagalana tewali kya muwendo okusaidi yange kisinga ekyo ebiseera ebisinga ne mu nnyanja z'obutakkaanya ettaala oba ettabaaza y'okwagalana esigala ttabaaza afe abaali batandulirewo ku nnyanja waliwo akaseera weetuuka neefuuka nzirugavu naye akati k'ekibiri tikamu bwe kati bw'okakoleeza olwo kasobola oddera kukolera impact ey'amaanyi ku mazzi ago so nga osobola okkanyooma ku lukalu wadde nga ne ku lukalu waliwo olukatetenkanya olwo nekookya ekyalo singa okakwata obulungi n'ebizibu nga bingi obuteetegeera okuwankawanka obulumi n'ebirala nze nasalawo kukulembezaako nze kentwalanga kati k'ekibiriti kange kwagalana bajja kututwala bubi tebajja tutegeera bijja babuzaabuza naye wali okwagala tujja bagumiikiriza paka bwe tunaatula ku mmeeza emu nze nzikiriza nga bw'ateekerateekera ateekateeka ebirungi maaso g'abalabe baffe ku mmeeza zetutuddeko bw'asobolera ddala n'okuzza emitima gyaffe waggulu olwo nno n'atubikkira mu kwagala kwe ettendo n'essanyu eritakoma bwe yali atukwasa ensi teyatubanja bingi nedda nze sina musala gwe mmuwa mu mbeera zonna zonna yankuutira kwagala kyenkyatambuza paka bwe ndiddayo eka era paka bwe ndiddayo mu nnyumba ya kitange bwe ndiwummula nsaba nnyo kinjogerweko nti bwe yalingawo yafuba okwagala mu butamanya ne mu kumanya olumu tuyinza okwagala ne tukola ensobi naye kale katugikole nga twagala nze nzikiriza nti akoledde ensobi mu kwagala ng'alwana okwagala tafaana akoledde ensobi mu ttima ng'alwana okukyawa amanya mampya Metani Club Bongo ba Remasampu MR live kwendi oba ku Metani Club Bongo live kwendi bulijjo mpulira nnyo eddembe buli bwe nkomawo joyi neggamba nti Kristo ye Mukama era nze gwe nzikiririzaamu weewaawo nyimirira nekkubira engalo naawe alina kyokkiririzaamu nga ddala okola obutuufu bwakyo ate kyerimbikamu bwerimbi si kuyisaawo bibyo gyebaleko ssebo kale ssebo namwe mugyebaleko bobulamu bulamu ssebo bibuwangula bwebaza Mukama okwebaza kusinga nnyo okusaba manya nze Kisaakye Ivan mutabani w'Omumbejja Harriet Musoke Najjuuko presidential candidate of Uganda 2026 2031 kakati mba nsobola okuyita his excellence watu nafuuka kyoyatula n'olulimi kinywezebwa mu ggulu kitegeeza mba ndi his excellence mba ndi I am that because the Bible says in Proverbs 18, 20, 21, 21, 20 outside zao the tongue has the power of death and whoever loves it eats its fruits. Olulimi lulina amaanyi g'okufa the power buli olulimi lulina amaanyi kitegeeza nti buli alwagala asobola okulukozesa okufuna amaanyi ag'okufa oba buli alwagala asobola okulukozesa okufuna amaanyi ag'obulamu kinywezebwa ate kitegeeza nti oba weyatuliddeko obubyera buba njagala nkuwa abantu basatu abe yatuliddeko n'akamwa kaabwe era obalaba kye bali who is chameleon erinnya liri mugoberera byazaakola tobirabye ssebo nimbye who is Bebe Cool omutunuulira ne byeyekola si big size era omutunuulira ye big size ajja kikukakasa nze ndi and who is Bobi Wine from way back he's a presidential candidate his excellence kyanywera paka kati kyava neeri kati kyaddala kati yakyeragulirako era kire kati woweeragulirako ekintu kiba kyekyo. What is the meaning of metanic? Kitegeeza ki?
Ekigambo metallic kitegeeza ki? Metallic bigambo nabigatta nefunamu ekigambo. Kati kankikunnyonnyole. Metallic kiva mu metal. Kiba kyuma kitanyenyezebwa. It is a metal. Yotasobola kumenya. Ekyuma ekyo kiba metal. Kigendo kiva mu metal nakiteekako nick. Metallic kiba kyuma nga tokinyeenya nno. Nga ne woba ovudde eri tomunye tokinywa anti kisimbiddwa. Kale gwe genda onyenye empagi. Empagi. Kati metallic kyoli oyambye abaana tonyenyezebwa. Oli mu kuzimba eri oli mu kuzimbira abaana Kagoma bagitawa Kamengo tonyenyezebwa. Payo muyimbi abikola. Okwata bifaananyi bino bisiiga tonyenyezebwa. Kitegeeza you are a mechanic. Oli metal, oli kyuma. Kiba kyuma era bye byensanze wano byuma bibiri wano gye linnya lyo ne bintuddeko byuma. Bibino ebyuma bye representing nga kyoli wano. Mukulembeze wanjisebo. Puliranye Dembe buli wentuula n'omuntu gwendaba nga tetwereka nnyo myaka naye ng'ayina embala y'Obwakatonda ku lulimi lwe. Eby'ennaku zino embala eyo ebuzaabuzibwa. Bannaffe bangi bagikozesa okuyisaawo ebyabwe naye kye kiraga nti Katonda waffe mugagga. Omuntu yenna bw'akozesanga erinnya lyo okusavayivinga kiba kiraga olwedde nti oli w'amaanyi nnyo ekitenkanika okumuwa ebyetaaga. Era omuntu wakozesa erinnya lye okusavayivinga akyebalizanga nnyo Mukama. Kiba mu pulaani. Nze bwe ngamba nti ndi wano mu ofiisi naye Mr. Kisaakye Ivan yantumye olwo nno omulimu ne gumpeerwa kiba kitegeeza nti Mr. Kisaakye Ivan w'amaanyi nnyo ekitenkanika. Ate taba w'amaanyi nedda atuula mu ye yaabo w'amaanyi kuba Kisaakye omulaba. Kale waliwo omukyala gwe bayitanga Brenda Fassie. Otwala emyaka emeka omuwuliza okuwulira erinnya eryo mingi. Njagala nnyo muziki we mugoberera bamwogerako dinadde ku street ntwalira ddala ebbanga. Lucky Dube otwala ebbanga ddi nga tebamwogeddeeko. Ntwala ebbanga ne ku saidi yange. Ate Nelson Mandela ku saidi yange nze abantu abo mbawulira buli kanaku nga bw'oboogedde simayo bonsoma biwongo. Kakati w'okwata erinnya lyo n'olikwasa Mukama alikuvugira ne woba ofudde. Nti you stay and people will always quote your words. Okategedde kitegeeza atuula mu Mandela akyaliwo era akyavuga ne legacy eri. Erinnya litwala kati ate Mandela ye yafa ye yafa n'agenda takyaliwo era takyalina kwogera. Kati ate ono yali atuula mu ye yali avuga Mandela yakyavuga ne Mandela bye yayogera. Kyokka ate waaliwo abaali mu myaka gya Mandela nga bagagga nnyo tebasobola kufunako yadde Mandela kyayagala bataddemu ne ssente naye tebabifunye. So he who sits in you will always drive you. Kati bakuwa omulimu ogwo because of Christ who is in me, not because of me. Nange naweebwa kisa okuba nti Mukama ampaddeko ekisa basobola okwogera ku linnya lyange. Oli naayitawo olina mukwano gwange bamuyita Opa Fambo yangamba nti nina we nagenda nga njagala nina kyali wange njagala kunywa mazzi. This is proof. Nagamba naye mu kwogera awo n'agamba ayina gwe yali banamugamba kansooke nkubira Kisaakye wano. Oli namugamba Kisaakye Ivan omumanyi? Namugamba mumanyi. Nakayuyuka bulaza muganda wange nnyo naye nga waalina okunywa kye ne bagamuwa because of my name. Guma Katonda ali yakozesa erinnya Kristo erinnya Katonda okunyagulula. Abantu bakwesiga ne bakwangwiza okunyagululako olwo nno bw'ogenda n'omunyago kituufu oba ogenze nagwo naye wakyaba olikozesa okusaasaanya obulamu kuba olaba akuyamba mu kunyagulula n'omukozesa erinnya eno olikozesa abantu ne bakwesiga ne bakwangwiza watya ate bw'olikozesa mu kugaba obulamu ne mu kusaasaanya okwagala. Erinnya eryo ly'amaanyi. Kyekiri kyenzirako nti nze bwe ngenda mu ofiisi ne nga nti antumye wano ye Dorothy bannanyini ofiisi bagaa Dorothy Kisaakye Ivan kwata kiba kitegeeza nti erinnya Kisaakye Ivan lyekutte bulungi era ly'amaanyi. Lisobola okuntuusa ku kabi oba ku kalungi naye wakisala wa kabi nga n'obulungi weebuli. Wanneewuniikiriza byoyogera byansobedde byannemye okutenda bikyannemye oteeka mu mutwe wadde nga kyekirooto kyange. Obuzaabuza abantu oba bituufu Katonda wamulaba wamusisinkana oba bye bibozi by'abavubuka abakozesa ebinnya bya Katonda mu ngeri embi okuyisaawo ebyabwe.
kuba bingi ku street sebo ku Katonda wamulaba afaanana atya waliwo level gye ntuukamu nga byenjogera tebikyali byanjwanjwanjwa. I don't talk to impress, I don't talk to make a name. Erinnya Mukama yali nkolera. Yali nkolera. Teri muntu atalabanga ku street quiz damu ekibuuzo ku Top TV. Teri muntu atawulira ku Zibula atudde ku Salt Radio ku macha. Teri muntu atalaba ku Ghetto Stories. Erinnya lyange libadde nnyo wangi. So kyemba njogedde kiba kituufu. Siri ndi mu myaka 30s. Ndi mu myaka ejogera kyemmanyi. Katonda nga mulabidde ddala ebbanga physically. Physically. Katonda nga mulabidde nno ddala. By the way, physically ajja mu kifaananyi eky'omuntu. Agira ddala mu kifaananyi eky'omuntu Katonda. N'atuula awo. Nitukuba emboozi. Kwatampera. Omuntu gwe wasooka okulaba Katonda. Yali afaanana atya yajjirawo yakusanga wamugamba bigambo ki ebyamuleeta. Kakati kansooka enkozeeyo. Gwali mwaka gwa nze nali nsabira sinali nsabira ku Faith Arena Church Kabowa. Pastor omugenzi Pastor Paulo Musulo mujjukira. Buli omu amumanyi we mwogerako. Naddala abasumba abo abava be bayita abekiwempe. Musajja oyo alina ebintu byayogeranga. Nagamba nenzinalabye Mukama nono niga tugamba gyebiri. Nengamba nedda kati wabanga Katonda gyali nga yeraga omusajja ono njagala ndabe. Nali nkola n'omusajja bamuyitanga Charles. So mama we nanyini wa Christian Hardware bamuyita mukyala Kaggwa wano ku Entebbe Road awo nga nani wacha wano nga wali kilabu eno gye bayitanga Shooters. Waliwo Hardware eri awo gimanyi ewaggulu ya Kalina. So nakolanga ne mutabani we nga ndi marketing manager mu company gye bayitanga 3Days Graphics. Yalinga awo Namasuba wali Surface Records faba asookera mu ddala mu Kalina eyo. Kati nva ku church 2011 nengamba Mukama njagala nkulabeko. Twaberanga ne Wafula David nga ye assistant manager. Kati nga Charles ye general manager. Kati Wafula oyo ng'abeera nnyo kupasa Kiganda amuwuliriza nnyo emisana lanchawa. So nali nva ku movie nga nina diru gye nva okutula nabo. Nenkomawo misana Wafula ali ku lanchawa. Neneesibira mu office ya Charles manager. Sorry. Kakati nengamba naye njagala nkulabe. Katonda. God is my friend. The way you talk to me is not the way other people talk to me. Waliwo nkubiranga taddeko n'ebitiibwa bingi. Obwekitiibwa taata Mukama wange mbadde nsaba naye ate gonkubira muganda wange obulamu. Ngombuzeeko. Ekireflecting enkolagana yo ne Mukama. Engeri gwe gyeyogera namu ne si nze kitinzire enkolagana yo eriwa naye. Mbwe kati mbadde nsaba nkulaba. Agamba oyagala ondabe nti njagala nkulaba. Kati mukujja ate nze yamugoba. Ntiisa nejja mu office. Enzigi ne zibula. Wamugamba njagala nkulabe. Njagala nkulabeko physically nga musula w'omweraga. Nange njagala oneerage. Nga we weeraga musula njagala nange oneerage. Nzire mu church eri nga nkimanyi nakulabye ngoli byayogera nange mbinako bukakafu. Enzikiza nagiraba nenoonya oluggi ne lubula n'amadinisa. Ekyewuunyisibwa mwali mu ttebbe ennene nga sigiraba. It took 2 minutes. Nenzira engulu. Omugaa tojja ddayo. Obanga ojja bwoti ddayo. Wamugobera mu kkubo. Ddayo. Obanga bwoti bwojja ddayo. Basitaani yali akulumba. Njawula nnyo Katonda ne sitaani. Njawula nnyo Katonda ne sitaani. Namugamba ddayo naddayo. Mulundi ogwokubiri waliwo omuvubuka yavuganga piki zino babayika bamuyita Niko yafa yayituga. Bava kawaale wa jjajja wange nzikirira jjajja wange omugenzi Nalongo yafa. Nalongo kakulu Kaibanda kojja wange nno ne muvawala. Ko era bamumanyi bulungi. Kojja wange ne muvawala. Family yino abaserebu. Wayi twebaza Mukama.
kati mbanva waka ewe nalongo kakulu awo mulemirembe jajja wangu yankuza nzikirira ngende nali sijide muroka ya manager Charles nali sinafuna muroka ebire ebyo nali nzikirira kuna ngamba bwenti yakawala nzikirira nviremu wali kubawala kata wachemmanga nenga no muntu gwenjagala okulaba awo then nyambuke wali ninye boda mbazikiri omuvubuka niko namusanga azimba nyumba yabwe waka kyavambuza yampita na musumba nekyewunyisa mugane nze siri musumba toyina kyo ngambye eyo nemugamba nanga neto ina kyo ngambye eyo muli mpulira no ina kyo ina okungamba yo nga bwatyo wayogera fact be told njogera ndi musajja mulokole mugamba sirina kyegamba nenga oli bulungi nemugamba ndi bulungi nange kyeva mboza naye oli bulungi nanga ndi bulungi naye mpulira ina kyo ina okungamba yo namugamba sikirina kati nve wabaniko nzikirira mpulira eddoboozi munda lyange liŋŋamba liri eryambuuza nti nzireyo sijja nti ye nti ddayo ogamba omuvubuka oyo nti Yesu akwagala ebisigadde nja bigamba ng'oli awo naye neŋŋaana muloboozi buloboozi nenzikirira naye mu kugenda omuvubuka oyo yampa ssente omanyi ssente ze yampa yampa ssente nga ntono nnyo yampa ennusu zaali 2 zaali 2 zaali 2 okukuterezaamu abantu ebibiri ebya coin coin yajimba amazi galinga ga 10 bibiri bya 10 bya 10 na gumwa uko byali bikyayina sebo value mazi ga 10 ni mwogo wa 10 ni ate ndasali kwa hiyo level nalige hiyo level najivaako because I was a marketing manager nenga chaliwo wazikuwa tasola zikola ki kwelide mukwagala nazimpa ninzikwata nangamba naye akwadde ne sente oganye okuddayo nti envawo nengenda sawa ka 11 njogera mazima nenyambuka nina mugwe nali ngenda okulaba ne mulaba so ninya boda ninzire namasuba mbandi namasuba sawa ziwera zikoona munya planning okuva ku office because I was winding up mirimu gyenkozo olunaku then njisindikire wafula ajitwale wa manager kakati ni blacking out nazirika simanyi oba kwali kuzirika simanyi oba kine I blacked out alito lidde mmere nali ndidde 3 days yali company ya amani ngana abakozi bonna bagenze nali nsigaddewo by the Wednesday ka so nga mbiforwardinga ne mbisindika ku desktop ku desk ya wafula ofulenkera biweeyo wetwakolanga ku machanga ino kaninga over but ule meeting ebibakoze I blacked out in my office I blacked out sawa 4 5 because nzijukira essaawa ezo enjiri ya Kiganda yali etandise yali njiri waliwo kyabangawo saawa 4 kyali kitandise that's when I omanyi ngo tudde ku desk n'ogwa bugwi n'ogwa bugwi ninga mpulira waliwo obulamu bugenda bugano gemazima ninga bulamu bugenda ngano bulamu bugendera ddala. This is my spiritual life that I've never even told someone. Nga bugenda nga waliwo abusika abutwala 4 5 6 Murutalo lwa kulani abulamu nkomawo saawa 6 engulu sawa 6 jajja wange nasangako missed call ngazikuba by then nasangako missed call zalinga 4 nga jajja wange ayagala kumbikira nti owaayi nikafudde kati nzire engulu out of the blue nzire engulu bwendi saa 6 nzire engulu nsoka neterezaawo tereza kati mbandi awe najja naddamu nakuba ku saa 6 gwennyini nangamba bwedda kubira essimu nga togikwata konze ejjajja ate kyekibadde mbadde nange setegeera mbadde oba mbadde ki nangamba omanyi nikafudde bamusanze yeetuze
Katonda kwe kuŋŋamba nagambye obeeko byoyogera n'oyo muvubuka. I wanted you to feel the pain. Paka we bamulabye. Maiti bagira basaa 6. Nangamba tuli wano kati obadde banoonya mwana ne bamulabye bagambye yeetuze essaawa 4 yayingidde muno ssaawa 4 nga ze ssaawa. That's when I came to know maybe God wants me to do something for him. Neera nga wakyaliwo okukula mwoyo. Olina ebintu bya Mukama byakukula. Nembivaako. Ngamba kale. Kuba tubimanyi nnyo kuba nalokoka 2:10. Era nabibaawo 2:11 12 awo. Kale. Nembivaamu. Nenga ku church ngola ki? Ngenda niko ne bamuziika. Ntuuka nali era nva ku mulimu. Awo nali nga tuli ne Queen Bella. You remember J.O.B. Records? Wanseri. Nali nva wa J.O.B. Records eyo nga nkomawo nakolanga emirimu mingi nnyo. Nga kyali wanseri ku wali eri ku St. Anne. Nga waliyo Dre nga ali ku St. Anne nga waliwo waneeno J.O.B. Records. Awo Kabowa. Wano nga waliwo Faith Records. Imoni mwe batandikira bonna baani akati na mbava mu office ya pastor nga yali ampise nga ina byayagala okuŋŋamba nempulira omuntu ampita nti Ivan ng'eddoboozi ndiwulidde Ivan kati gwe kuddayo mu office ya pastor ne muga pastor mpiseeko nenga te pastor tasobola kumboggolera I mean like Mukama nsonyiwa kyenyikozesezza tasobola kukozesa ddoboozi nga akuyita era akkubire ki essimu oba from office. Yagamba Ivan soko komeko wano ne edobozi lyali audibly Ivan. Ninzira mu office pasa na ngama nti sinaba kuyita. Katwalo Deacon kamya yali awo. Ne mugamba Deacon yompiseeko. Ninga edobozi lya Deacon siri ebyo. Pastor ne mugamba waliwo omuntu ampise. Mzee inaapikinga. Naaseka. Ne nfulume bweru mukama edobozi ne damu ne ngama nza kuyise. Out of the blue. Simba wakati. Omulundi ogwasooka Mukama okulabikira ali mu office. Teyandabikira ku olwo nali muyita n'atajja. Ne mugamba tojja. Entisa yali y'amaanyi. Ne mugamba tojja. Enzikiza n'emulalumu. Ku ntegeera yange kye nalaba. Kye nalaba nga sikyalaba kintu. Because oba tolaba kintu nakimu oliva mu kibanga nzikiza. Nga tolaba kintu nakimu noonya n'oluggi tolulaba. Omulundi ogwokubiri nga yayogera naawe tiyakulabikira. Niko wetugana Niko beko nechoga yarabika Niko muganda wa Bannakawooya nangamba ningana era yarabika yagamba mama nasoka no mujje emere byaddala waba akwagadde kati mulundi omula nampita awo va mu office y'omusungu nangamba Ivan ngamba nenkita ngamba kale eka yogedde nange era kyovola bangamba nnyo abantu temwesabye ebintu. Gwe buli kyosaba oli akitegako nooti. Namugamba njagala nkulabe nga olabaani. Kitegeeza njagala ndabe mu ndaba gy'alaba mwani. Oli level gy'aliko yali kitegeeza musabye. Saamusaba nti nsaba onneera genze nga kisaakye. Ayina we yanditandikidde. Naye namusaba kiri. So what he did, netutambula. Oyakuyita wali wabivaako. Nabivaako. Jukira nze nali businessman. Nkwata kino nkwata kiri. Wali okuba mu kabbiya. Kuba bbiya namutandika 2 ne muvaako 2:10. Bbiya njaga sigala mairungi. Twagenda ate no mairungi twagaliranga ddala. Nga tulina owa bossa awekawaala. Nga bebadeta pike bossa salongo bossa nga tugenda ne batuwa pike ne batuwa bigiji ina mutabani we bamuyitanga Steve nga Steve atuwe ekiveera kya bigiji muganda wange nga tukira kataka ne tusooka tusabula amayirungi kataka nabweru wali waggulu kasaawe ke kazo oh my god mayirungi gavika funga gawo 2 mayirungi ganzija mukone kumannyo ninjaga evikako abantu bangi balimi okuvaako gwe wajivaako ate nenjaga eyo omuntu ejinzijako ekyewunyisa alina Kyagulanyi Kyagulanyi yanzija ku njaga eyo Bobi Wine
bali bazze kulaunchinga ina di dance wano ku AY nga kuliko Bobi Wine, Mega D, Buchamani natusanga tujinywayo mabege bikonde byatukuba gwe bimanyi. He was accusing us, why are you smoking? Ukakasa? Bobi Wine yanzija kunjaga. Mukama gwe yakozesa si yanzija, Mukama gwe yakozesa. Katonda yanzija kunjaga nenga akozesa oyo. Yambita. Yangamba gwe dogo oyo. Kikyonyo njaga. Ngugutre. Ate nga mmanyi. Mmanyi. Kubeera twasokera mu Firebase wansi. Tusitula bintu byawo okuweerezaawo ko bano bamanya babeeraawo. Omugambo oginywera ki? Naye nga ate siginywanga ndaba twali nga twebbirira. By the way Mukama gwe yakozesa ku AY yawo ne Mega D nga waali yatukuba ebikonda awo bakabaya gwe tokimanyi na kimanya. Kambo olwo muddamu kiki egikunyweza? Ne Mega D yaliwo. Tiwala tosobola okuddamu. Tosobola kuddamu. Egaali yali y'amaanyi. Kwaliwo ne Musege yaliwo. Rasidi ayambala ekiro nti Musege ebwako munaaseka ne Lucky Wano yaliwo. Ne Lucky Wano mutegedde Lucky Wano. Lucky Wano yaliwo. Abo bonna baaliwo, they can witness. Ne Lucky Wano yaliwo nga zze kuyimba. Lucky Wano by the way ebire ebyo nze yali abata managinga mu Kone Musege. Nga Musege avuga Love 4. Lucky Wano nga wampisa nnyo nga gye nkomeza. Kati nambuuza kati mbugwe mbonywa nenjaga mbu simanyi managinga n'omuyimbi mbu bikimbu bina yogera binjaawo. Nasema n'omusaayi, remember. Nasema nasema byalimu ko omusaayi. Nga wayi kambe kati nakimanya. Natugama ate mugenda kola kikofe tuzendese muyimbi kuyimba nga omanyi because nali mugezi nnyo Rasidi nangamba kati gwe gwagenda okukola nga kino atendere wajja Obi Records kuba Queen Bella atendye ne Wadre nkwaza gabe ebintu bingi ba Imoni Pulo. Kati naga ate muze kola kikofe tugenda kuyimba naye ng'embeera weri y'amaanyi. Nga Rasidi tagenda kuyimba ng'ekikono weekiri kyokka nga alina hit ng'ekikono weekiri kinene nnyo. Kati kugamba baliwo abayimbi bamwe kofe uli wali Musege agenda ate okulaba Bobi Wine ng'ate beemanyi nga beemanyi nnyo n'atuyingiza n'agamba nti akati bano basooke bayimbe. Bayimbe kati Mukama ate gwakozesa naye ate musumba wange era yampanga ne ku ssente emabega ddala. Yambanga ku ssente we nalowokera nze pasa nga ngane ne musaba ssente nenywa ne kunjaga. Namusaba namugamba pasa njagalayo ku ssente. Ezaki tomuntu yakubuza nzaki? Yakimbuuzanga. Kogo. Nga ngena kunywa njaga. Ngazimpa. Kati wanaddayo ne munyumiza nangamba buli ssente gye nakuwanga nagisabiranga. Because sandi gikujjeeko nga njikugaana. Wandi ginywedde mu kwebbirira. I had to support you through a prayer. Pastor musabanga ssente ogenda onywe. Nazimpa n'omwenge nga mbuza lero tonywedde na ku mwenge. Olunaku lwe najja ne mugamba nti pastor bankubye ebikonde nambuuza bakusanze okola ki. Pastor yali yankuza nnyo ekyejo. Era abantu abasinga bali bamanyi yanzaala. Yanjagala nnyo because yanzija ne ku luguudo. Yanzija ne ku luguudo. Yanjagala nnyo kati nga yankuza. People thought he was my father. Kati ne nkola ki ne mugamba nti bankubye ebikonde nga ndiyo Makindi. Ndiyo wali ku AY. Wanambuza nti bakusanze okola ki ne mugamba bansanze nnyo enjaga. Rasidi kuyimba nambuuza ani akubye bayaye ba Bobi Wine kali nga ngenzo okumulopera nga manyiye wasindika essaala ekola. Amusabire nakulwaga gongo bale basabire ngamba yaddamu ekigambo Mukama mulungi essaala yange badde ekola. Nangamba essaala gyo yayagala mbasabire nagisabira gwe buli sente ze mbadde nkuwa kubanza sente wezankwata nga ngenda nzimusaba ate nga akimanya bisabise nga akitegeera. Because chenjaga kimugambako emirundi ebiri kati nga akimanyi olwenzize uwe sente zenzizo mujjako nga omanyi nti omwana sente zikubuze muno ogende wo muzadde nomugamba ku sente sina munakuwa naye nga akimanyi ogenda kukola ki kunywa kibaba kumbe bambi saamanyanga yazisabiranga Mukama agenda nnyo naye eno yebeesemba n'etasemba kwolwo yasembera ddala blood ate kwolwo ze nanywa tezaali nazize.
tezaalize but kati njagadde kuzeeyo wali nti wali tonywa njaga wali tonywa mwenge nali mbinywa ebyo nembivaako nabinywa okuva 2 paka 2011 awo nembivaako ate nalokokera nkyabinywa kati pasito oyo yanteganga n'akabadi nga ntwalako mikwano gye abo balokole banne nga tebaliko bizinensi kati nga ate okwogera nabo webbiri jjukira enjaga eyo nasigala n'omwenge oba addicted oba oyagala buli ssaawa nga ntambula ne paketi ya supermatch muno ya sportsman muno ne Rex noyingira nayo kyaki nga manyi nofuluma kyaki dengera nenkikubamu nenkomawo era nga pasi abagamba mumuleke muveeko mutabani wange kanywe bintu bye era yaŋŋamba gwe okufa njagala nsooka kugatta wenna amala okugatta njaffa era naafa wemala okungatta embaga naafa yanjagala nnyo pasi oyo yanjagala nnyo nali nziruse ne mu ssomero nanzirezayo nansomesa nemmala nako yanjagala nnyo nanconnectinga ku bantu bangi nnyo he loved me and people thought he was my father the late pastor Musula Paulo kakati nenkomawo njagadde kuzaayo ko wali eri njaga biki bye nywera so kati nenkomawo ate awo nali mbivudde nako nali mbivuddeko nerwawo naye nze ate Mukama yannyamba yantwala okunkebera nga teriimu Katonda alina ebintu byakola nga teriimu waliwo mbadde gamba nti yantwalanga n'emikwano gye nga owunya ekisumu mu kamwa ekyo nga tekikuvaako mimwa middugavu gya black nagamba olaba abasajja baagala kukolagana naawe naye tova ku biragalalagala paka we natuuka nembiviirako ddala nembivaako but God used 2 people my pastor and Kyagulanyi okomawo wano Mukama naddamu nampita nenzerayo mu office ya pastor ngamba sinza kuyise nembivaako neŋŋenda nentambula neŋŋenda naye ng'awera nsaba njogera naye kati 2012 wona yingirira ebintu bya TV ebyo kati ate mutabani wa pastor yajja nankyalenjinga jukira fe church gye twasabirangamu ogijjukira bulungi wali ku Faith Arena muganda wange tuba mu spiritual warfare kukutula njegede kola kiri kati mwana pastor yali ava India bamuyita John najja nangamba naye oyina ebiroto by'oyagala otuukiriza ne kulwa kitukkiriza ku Mukama gawe mukkiriza nnyo naye naawe ebintu ebisinga biri bisizaayo nanga genda omugambe ekintu ky'oyagala today don't pray genda omugambe by the way nakoma n'okusiiba kwolwo siddanga musiiba naye ate nali maze okusiibayo dry nga serious sinywa ate alina byeyandaga nabyo nja bikugamba serious sinywa bingi nnyo kati nga ndaba ensiiba tebikutuka ebimu ku office eno gye nkolanga marketing manager tebitambula munabe bulungi byekuttemu kati John oyo kwe kuŋŋamba nti naye genda omukkirizeeko bukkiriza nga tosabye you talk to him like your friend katoddamu mutya genda oyogere naye nga mukwano gwo John yanjigiriza nti Katonda asobola okuba mukwano gwo wali twali tumutya nga tutya Mukama twali tumutya nga tumutiira nno ddala ngolabanga engeeruma ng'ogende wa Mukama ng'oba osooka nakunaaba gwe anti oli musumba waffe wayingiranga church nagamba wasuze n'omuwala bwati ne bwati nga yambadde bwati mwasoose wano gamba yabadde atambulirako nga kituufu katwatyanga nnyo nga tumanyi byakola engeri gyatambulamu naffe gye tulina okukola ki kati ate omwana ye n'agenda ke India n'asanga enjiri y'ekisa n'agigatta mwene yakitaawe enjiri eyo negujja bagira kati kokomawo nensinkana Osman Matovu awo omuzanyi w'ebina Uganda naye nalina musinkana dda naye kati nanyingiza TV NBS gyali yakulya kati kyamwe ye manager wa Kyamuka TV is a good parent kati noyo naye ate birala mukko so mukibi wajja nanjigiriza Katonda mukwano gwange Katonda entiisa wali baali banjigiriza Katonda entiisa ebbanga lyonna naye ngera nakyebaliza Mukama nalyoka nenkiyiga
okumutegeera obulungi kati nanjigiriza Katonda mukwano gwange nze Pasasa Nyonga yampa omulimu saagusaba mukwano gwange yagunsabirayo Katonda sina application gye nali nkoze awantu we nasaba omulimu wali wamu ate era nawo nagamba Mukama tugenda kukolawo naawe yali sold ne top saasabayo mulimu gwe genda obuuzeyo n'omu nze Pasasa Nyonga yanjagala teyanjagala nako kuba tosobola kwagala gw'otamanyi yanjagala ntuuse ku TV ye kuba oyagala gw'omanyi n'omuwa omulimu yalaba muvubuka bamuliisi ti omulundi omulala nali ku kizinga ky'ebuseeyo mwami bamuyita mwami Kalanzi oyo asobola okujulira ekintu ekyo because baaliwo nali mu kibira eyo mpewo yali nkuba yali ayagala tonnya ku olwo ng'empewo ekunse manye empewo y'amaanyi nali nabivaako ate awo dda nze n'enjaga gye nnanywanga teyankosanga nze teyankosanga abantu bagamba enjaga teyankosanga enjaga nagiyiga lwa peer groups nanywanga ddala enjaga nga ngyekuba n'ogyekuba misuwa nanyweranga ddala enjaga teri kika kisanywangako kyanjaga tekiriiyo kakati empewo ekunta nga enkuba eyagala tonnya nali nyanise stocks zange zaali peya 8 kati zimu ne zivaako kibuyaga nazitwala ne ziyingirayo mu kibira because ku kizinga ky'ebuseeyo nasulanga ku nnyumba za Mr. Kalanzi bye nali ngenza okukola eyo saayagala nzisula eri mu Stenseni nga kanyingireko eno munda nfune ennyumba eno wasirise kuba eri wababa bawoggana nnyo bantu babeereyo bangi nagamba nti kansulenga eno pewo ekunta nembuuza mwami Kalanzi yali ava nakuvuba bali bava bakuvuba ng'aveeyo ku mwalo ne mubuuza nti mwami Kalanzi wandabiddeko ku stocks zange nagamba ekibuyaga amanyi okutwala ebintu ebyo mu kibira empewo wekunta nyingira ekibira saawa ziringa 2 ez'ekiro nalina kitooki kino security tooki okimanyi bino ebyedda bye bakyajinganga nga nkirina kikuba soka kijaminga because nakikyajingiranga ku sola ye nesoka kijaminga nekivaako kuva dda ndi mugumu kuva dda ndi musajja mugumu abakozeeko nange bammanyi ffe tulumba we tuba tuzze ne Katonda tujja lumu eri tukutya kuleka nga osobola omujjawo era nkigamba nnyo abantu nti oba osobola okutta Katonda osobola okunzita ne bwe tosobola mutta tosobola kati nyingira ekibira because obulamu bwange nze wemba nyambadde gentle shoes sobola kutajambalya mu stocks ate nga emigulu egimu gyali nga oba kyabaawo kitya nalaba stocks ng'emigulu ezimu nga zagenze ng'ezisigaddewo omugulu teguliiwo oba okitegedde tegifaanagana okugulu okumu tekuliiwo okulala weekuli okugulu okumu tekwaliwo kati kwe kuyingira ekibira tookino ekyankalana nevaako nezikira nendowooza oba ti eweddeko omuliro ninga ate badde ku kyaja nagireseko olunaku lulamba ngaekyaji nga sola ate ngaera bulijjo weesibako olunaku lulamba esobola okuntwala ennaku zange nga 4 oba 5 jjukira ku kizinga nze mbeera nnyo ewantu nga saagala nnyo ttaala eno njagala nnyo okumeditatinga when you meditate nga tekuliiko ttaala olowooza bingi nnyo kati tooki yange eyo mba njagalako so kyenakola ninyingira nengamba tooki ebadde kinenzijjayo essimu mulise ina kanokia kange kuno bukatooki obumanyi nenga nakola iti yako sigyesiga nnyo kimyanso ne kimyansa mu kibira mukulu Kalanzi yakiraba bakiraba n'abali ku ssomero lya Bussi bakiraba abali within bakiraba teyali laddu kimyansa ekimala eddakiika ennamba
ekibere nekyakaya kano kimyanso kyamyansa nekisi si kumyansa nti tyu nekibulirawo kyamyansa nekibeerawo ko nangamba nti Ivan, I love you and I will always love you. Nkwagala nnyo. Kyali mu lulimi Luganda. Mukama ayogera naye mu lulimi lwonna lwogendayo. Yayogera mu Luganda ne mu Luzungu. Nkwagala nnyo. Mukama buli lulimi teri lwatamanyi ate ye yalutonda. Era walumba omulugwala ajja kwogera naye mu lulimi lwategeera. Walumba omukyayina ajja kwogera naye mu lulimi lwategeera. Walumba omugisu era lulimi lwotegeera. Kulwaki atakwogera mu lulimi lwotategeera? Oyagala Mukama akwogerere mu lugwala lwotamanyi. Amanyi kati yakutonda n'akuteeka mu Uganda, oli muna Uganda, oli Muganda, oli Munyankole, so God will always speak in the language you understand. Nangamba nkwagala nnyo. I love you. Oyingidde mbyafaayo. I love you. Prophet ani yamulaba Elijah. Banji baamulaba Elijah baamulaba nnyo, Basamwiri bayogeranga naye. Banji nnyo bayogeranga naye. Waliwo yalwana naye. Kati oyo yali Yakobo. Ne bamugamba, from today you will no longer be called Jacob, you are Israel. Because you have fought, Bible zimuzigamba, you have fought with the angel of God. Bambagamba because you fought with God. Oli gwanga ddamba. Tugende maaso. Kakati nvaayo muganda wange nga banninze ebweru bangi. Abantu bakulindanga muzimu. Bampita na muzimu. Jukira beri bakkiriza nnyo mu mizimu. Oyo muzimu. Banayo go musambwa. Wavaya maaso. Twasenga normally naye nga bantya. Tugende empola. Baali bantya, navaayo naye nga bantya. Ivan, tugende empola. Omukulembeze. His Excellency. Tugende empola. Omanyi byenjogera kyetaaga omuntu ng'ali spiritual bitegeera. Era abantu ojja balanga bagamba oyo mufere mulimba. Mulalu. Njaga oba si kyo temugwangamu babyogera. Nenze sifuddeeyo. Ekitangala bwe kyajja emiti gyonna ogiraba ng'obudde bukedde. Muganda wa ogiraba bulungi. Mwami Kalanzi akimanyi ali ku kizinga ky'ebusi. Simanyi oba akyaliyo oba yafa. Simanyi oba akyaliyo. So nga nfulumayo. Kolo tomanyi kyaliwo muganda wange. Kyalinga oba ekiki. Tekuliko nnyo bantu bangi tewa abali within. Naye abaakiraba bakuŋŋaana abantu nga 10-20. Abantu bannakuŋŋaana. Bwe kyayaka ekitangaala kyalina soosi mwe kivanga gundi ya tooki oba ng'okiraba kitangaala nga ajja mu ng'olaba kitangaala. Nga kina soosi. Mukama wajja okukyalira. Emmotoka bwe gakuba. Matono. Kitangaala kitono. Amatala g'emmotoka bwe gakuba otegeera nti emmotoka eri wali, eva wali. Kati n'ekitangaala ekyo bwe kyakuba otegeera nti kiva wali ne kisaasaana. Awo oneddobozi oba oliwulira. Wategeera soosi mwe wekyava yali mu kikati nga weyimirira wano. Ng'olengera ekitangaala kiva eri nga ku muti guli nga kijja. Kiba kibuna wonna. Baakiraba. Wajali misambwa gya busi kibira. Eddoboozi lya Mukama ndyawula. Ndyawulira nno ddala munnange. Katonda ayogera mwawula ku sitaani. Era nerya sitaani ndyawula ku lya Katonda. Tikatono sitaani yayogedde. Agamba nkwagala yali anja kwagala paka. Ne bye nnali ngenza okukola nga byekuttemu. Enkeera ne bita. By then navaayo na wiiki eyo oba. Kyowagwa kigwo. Navaayo wiiki eyo nga bintu tebyali bimaze emyezi 2 nga biganya okuta. Kyowagwa kigwo nga akulabikidde. Entiisa ebaawo. Oba omutya naye God will always train you to love him. Si wantiisa. Otyamu gwe ng'omuntu nga waliwo ekintu ky'olabye ky'otategeera. Jjukira nzize mpulira eddoboozi lye yali yannumba mu office kati wanazize. Yakuteeka gradually. Yajja ne mulaba. Kati naŋŋamba nti I love you. Nkwagala nnyo Ivan. I love you. Okumanya nakiwulya ne pastor wange yakimanya. Mu nsi y'omwoyo. Yakimanya. Because enkera namukubira essimu ne mugamba pastor namukubira ekyo takwata simu kiro pastor yali takwata simu. Abaali bamanyi ne bapasa Serwadda baali bamanyi. Pastor Musulanga mukubira okutandika ku saa 2 essimu tebaako. Oyina mukera kumacha saa 12.
yenga ava waka nasooka agenda mirimu gye kukyatuuka essaawa nga emu awo bbiri emu eno asooka gimala nga alawuna bizinensi ye okuva 12 paka emu nemukubira ku makya nangamba naye nkikkiriza because nawanyisibwako nange obudde obwo I know it kati yete yakiwakana naye abaali ku kizinga kyebussi ne neighbor wange omuwala oyo bamuyitanga Maureen waliwo n'omulala bamuyitanga Joshua by the wali Dubai Joshua yabeeranga ku kizinga kyebussi Joshua yabeeranga Dubai Joshua Maureen Kalanzi oludda luno waliwo bussi SS baaliwo abaana baaliwoko you know babeerangawo ekiro nga basoma ku busolo obwo n'abasomesa bamu basulanga eri waggulu kuba nze nasulanga kumpi awo naawe kyemmanga awo waliwo omukyala mwerabidde erinnya naye ng'omukyala oyo baawe bagenda n'avuba ebyennyanja ne bakomawo ekiro bakuyita komaga ne bateeka obuuma nga buliwo obutemmuli oguli wansi ne babikalirira oba kuba okkalirira ekiro ekyo kuba kwambugo mukama nsonyiwe ndooza ndukozesa ekigambo ekigambo ekifu kati olwo nga babikalirira baaliwo bonna bajja beerolere ovaayo kaakati nvaayo ntuuka nkomawo awunzeemu oba tewawunga tosobola sigala kyekimu naawe ovaayo ngaekitangaala kyolabye yuno omuntu agambye nkwagala nnyo naye nga era okimanyi nti eddoboozi lye liza lyogera naawe then ntuuka nvaayo bantu bagamba guno musambwa gwasenga kuno adduka bangamba ogwo musambwa gwasenga kuno ekyo kyo bakyogera nkijjukira ogwo musambwa gwasenga kuno ogwo musambwa gwasenga kuno munaye nze nali ngenda bayitawo nakusaze oba kasitenseni ako nali ngenda kulya mmere kuba batundanga wakabeero nga kalungi nnyo ngenda otuuka eri ng'abaana babagambye dda nti omuvubuka aliira wano musambwa gumaze kuno emyezi 2 busi yenna kirivu era kyalikokko birivu byange kuva dda mbirina singa kino niro kyaliko ekirevu baali bamanyi Edistenseni oba mupya bakumanya ali kire kitundu oba mupya bakumanya abamu bemanyi abamu bemanyi nti ono ali bwati ne bwati abamu bemanyi tuukayo munnaye sorry anti obadda nyumyanga na benzira muko wana no message ntuukayo ndya bulungi emmere nkamala nkomawo nkera nga nkubira pastor nga nkimunyonnyola teyanziramu naye naera kimugamba naye teyanziramu mukama munnaye ntuuka nva ku kizinga kyebussi nga nkomawo omulundi omulawo munene gwe nalaba mukama kale ogenzi wana abantu bakuyita omusambwa wakivaamu otya soko nnyinnyonnyola awo kati kankubuulire abantu beeri bakkiriza nnyo misambwa era abamu balogo nnyo atandikanga n'okujja bandeetera ebintu munnaye tuyambeko ku kino kanza nenze ndi musajja mulokole bandeeteranga ebintu awo nasulanga nti embuzi nga si kyaki kati waliwo neyampa ku magezi mbu simanya tukole essabo engamba kakati kuno waliyo musambwa baguyita namalere ekizinga kiddako awo bakiyita namalere zinga ekirinanye bussi bakiyita namalere waliyo omusambwa baguyita namalere saatuukayo ko naye baŋŋamba kati omusajja najja naŋŋamba kati olaba eri waliyo namalere wano ku bussi we tuteekawo gwe ne tukola essabo nga ddene tugenda kukola ssente obujulizi olwedde abantu babulina babulabye kyokka onanyumiza ebyo bamunyumiza naye buki kunyumiza nti kitangala kyabaddewo ekiro kati atuuka abafere bannaye kati ng'atuuka nsomeramu naŋŋamba n'ettaka weeriri olaba abantu bajja kujja eno wali entebe abantu bajja somokanga wali ekasenge wonna nakawuka kyengera bajjegwe abantu bajjanga kujja
tomanyi gwe kyoliko business nangamba ye olaba kati wano anesawole yaŋŋamba awo eryali okwo nangamba kati bantu bavuga mmotoka ne bajja mu naba gavumenti ne babasawula kati ate gwe aliko obujulizi obulabiddwako musajja ne mugamba munaye nkubuulire siri musamize siri musumba ndi muntu wa bulijjo nga ggwe okutandika obusumba kize Katonda takiŋŋambangako era talikiŋŋamba sikyagala mulimu abantu nga mikwano gya Mukama tolina kuba basumba tolina kuba musumba nga obuweereza bwo Mukama bulala nnyo ne Mukama ayinza okuba agenda kuwa ssente ogenda oyamba abantu ku nguudo oyinza okuba agenda kuwa ssente nga tezina zizo machachi nga chachi bambi babadde bagizimba negaana nagamba kisaaki onkwadde ssente agenda kugaba obuwere Mukama akuwa obuweereza bungi oba kubuulira njiri abantu abamusanzeeko nina ne kojja wange bamita kikulu yakiŋŋamba ngayagala netuuma ekirevu kya looni olw'ekirevu kyenina nangamba nekiti tutandika chaki weebale wakiso nangamba nenettaka oba matandika okuyita mwana wa Katonda pasita kirevu kya looni amafuta gakulukuta kikulu ekyali kojja wange nnyo ekyamani omukiwunya omwo mwagala nnyo omusajja oyo bambi kojja wange nanyini wa kazo secondary ne kazo junior yaŋŋamba naye mutabani wange nkulaba oyina ebintu byokola ebiri extraordinary kitotandika kyaki naŋŋamba engeri gy'olina ekirevu waliwo natuuka ekirevu kino nga nkikuliza ddala nga kingi bwekiti naŋŋamba nti omanyi nti nno amafuta gakulukuta okuva mu kirevu kya looni kati nkutuume pasita kirevu kya looni nti amafuta go gakulukuta ne gava mu kirevu kya looni mujje mwerolere ku mafuta agava mu kirevu kya looni nenaseka kirevu kya looni ministries church teyagiŋŋamba naye yaŋŋamba nti mujje mwerolere ku mafuta ga kirevu kya looni naye naseka kojja wange oyo Mukatuliki naye oba yali mulwali saamanya but he was serious yanamira nakona ngamba nina ettaka liri ene Wakiso tukole obuweereza wali wakubiri nga bagamba okola obuweereza yasoka yagamba basabo bali akati ate nga bangi nnyo abazze babiŋŋamba awo oza sidoboozi lya Mukama lyagala kunyooma oli abayogera naye Katonda ayogedde nange goloza kati lwaki agamba ggwe kiringa nze omusumba okuŋŋamba nti jangu nkulagule gyogenda okundagula olinjogera naye olinjogera naye amawulire basiba bagatambuza abantu bakyalya mmere bakera tambuza amawulire omusambwa by the way kyatwalira ddala ebbanga wiiki ey'emu gye namala kuba ebintu bye nali nkola enkera byakutuka like byatereera naye wiiki ey'emu gye namalayo emu ku bbiri wiiki eyo gye namalayo abantu baayiika nga era singa yali muntu mufere yandivudde ebussi nga mukozi wa ssente empitirivu otherwise yandivuddeyo ng'alina ekizimbe simba wakati abantu bwe baayiika kyekyaddako nze nga nkugambirawo yateremuka n'atandika okubanyaga oba yababumbirira mpaka bwe yabakkakkanya enjiri gye batandikanga okutambuza yakomawa bamubbulamu amasabo babamubbulamu makyaki mu kuvaayo abantu tebaakaaba tebaazirika nga abasiibula yaddayo kaabalabeko oba yakyayirayo ddala ku paati yaffe ey'okubiri tugenda otandikira weraba